Hajat Nsao Aisha Nabakiibi Semakula is here. She is a proud and passionate midwife. Hajat, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twekolemu omulimu tugende emeka. Nasize bulungi. Insha Allah. Tugende emeka. Kabavuddeyo ne tubeerako ku shukuru ezimu. Naye nga gwe wayita bagamba hajati naye nga owulira okusomooza mu mutima gwo. So Farida tutandike kati olwaleero tusevinge. Nagenda otuuka sente za hijja zina engeri gye zaagejja. Tutole ku musaala nga tusuula. Naye tusooke umra. Baabo. Tusooke umra tufune nniya ya hijja. Umra nti umra ya mwezi gujja. Umra anytime. Zenize ya December. Ujja wansuubiza okunteeka mu ssente ez'okuzaala kati sooka ozinteke mu umra. Nja kuwa shopping. Sasula shopping ya. Wasize otya mukwano? Wasize bulungi Farida. Gyebaleko. Kale. Gyebale. Kale. Bana abalabi baffe abalungi mwasuze mutya abaspactive NTV katusubire mwasuze bulungi akasana mukalaba naye alhamdulillah Allah kakanizaamu tumusaba ayongere okukakkanyiza ddala etonye ebintu by'abantu ebibadde bifudde emmalengera nga bizookoka. So basalamu bannange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajat ne bahaji abavudde emeka tubayezayeza okumalako olugendo olwo lubeeramu bingi, but when you survive and make it back in good health, Allah tuba tumwebaza bwebaza. Tugenda kutunuulira okuviira ddala ng'oteekateeka okufuna olubuto. What must you be doing for your own body and for the life that is coming to grow in you, to grow through you? Yes, bw'omwana we bw'omala omufuna, then what do you do to ensure nti akula bulungi era ne bw'aba oba azaalibwa era asobola okupulinawo obuzibu? So maama kwata kapeni ne taata, cause bino bifembi bitukwatako, mukwate kapeni, take some important information down. Okay. Yes, Hajat, tutandikidde kuki? So Farida, tugenda kutandika nga omwami n'omukyala bategese okufuna olubuto. Kati awo tusuubira nti ziri preconception care tests zakolebwa. Zeziriwa? Okebera okola genetical tests. Farida ne bakusuubira nti toyinaamu kalandira ka albino. Toyinaamu ozijukiza nja kuwa story ya albino. 2 days back nina client gwe nasenkanye naye bambi tebisanyusa naye nga ge mazima. Akasiko cell twamwogeddeko jjo wano nnyo. Sickle cells nazo mwebale kutuleetera abantu kubanga ezo tulaba nti Farida obutonde bwaffe bulimu ebintu bingi. Ekintu kyonna ekisa oba birime oba bisolo oba bantu, naye basically ebisolo n'abantu tulina building blocks abaana nga zino ze batwala ne bazimba ku ssomero. So ffe bwe butafaali bwaffe era ndooza weewava erinnya lwaki cells baziyita butafaali nti bukola bupanga omubiri gw'omuntu gwonna. Naye kati mu katafaali ako Farida mulimu komponenti gye bayita chromosome. Chromosome eyo kabanga kaguwa kagenda keeranda kati naye nga buli peya nga buno okwatwa nga oba okola buno obulinga obundaazi obwefunya buti omusibatayi waliwo buno mbutegedde bwe bagenda bagiramu naye nga they are 2 strands bugenda bwenyola buti. So those are the chromosomes inside the cell munda mu butafaali. So ate era ku chromosome okwo kuliko gene. Kati gene eyo yetereka DNA. DNA eno yetuwa identity ye yawula abaana ba Farida ne taata waabwe kuba Aisha n'aba Mariam n'aba Betty. So DNA eyo ya identity ya buli omu alina eyiye eri special. Buli omu alina. It's the one which gives us the uniqueness. N'abalongo buli omu alina yiye nga yanjawulo bazimanyina ziba zifaanagana kubanga ba parent omu era bataata ne maama oyo. So buli couple balina DNA ebagatta nefulumiramu ono omwana. So kati tulaba nti genes zino bwe buyunits obukola omuntu nti senga Farida gene yo ebaako because gene ebe unit of heredity egenda efulumiramu offsprings. Kati Farida nyinza okugamba menyeraayo bajjajjaabo mukaaga emabega ku saidi ya taata ngomanyi yaabo basatu naye ate tebali mukaaga bokka. Kyovola abana abazungu bagambira nti
oba Rollins the second, the third, the fourth way batyo nti avamu eyo line meaning ne nowakuno eyali first owe12 asobola ozaala alubino naye nga alubino oyo yali kalandirako eyasooka exactly naye kajja kalandira kati offspring meaning identity eyo ki nkulu nnyo kati Farida omwami n'omukyalo ono bebeegatta Farida mukyala ne Mr. X mwami omwami atuwadde enkwaso ye Farida atuwadde G bigenda kukola biti bigenda ku unitinga tubeere ne union eyo bwe bineegatta biti bigenda tuwa ekintu kye tuyita zygote ekyana naye nga kiringa ekizizzi kisaayisayi kirebera so kati bwe kinaamala kyova olaba ku lunaku olwokusatu nga Farida mubadde mu kikolwa ekyo n'ofuna olubuto eri omuntu ku lunaku olwokusatu otandika okuwulira fane nga lwakagwamu 3 to 7 days otandika okuwulira embeera eyo ningagiwulira Aisha awa pastor namusawo jakubira wona abayiro ginyonyola wayeyo all services are free to you Farida nebona nkemotya sijja munaku olwokusatu paka ku lwomusanvu abeeramu embeera eyo kubanga kiba byegasse ofunye ekintu ekiringa foreign body ekitabaddeemu kati ku lunaku olwokusatu ne wiiki ekisaayi kino jjukira kibadde mu luseke fertilization mwebadde era mwetakinga place mu katundu k'oluseke ke bayita ampula ke kasingako obugazi ku luseke wasoma ebintu biki so we katuulaawo kati Farida ampula tonsesa Farida so kati kiserengeta okugenda mu Nabaana kati mu lunaku olwokutaano olwomukaaga olwomusanvu awo era nkyawulira fane otandise some people batandikirawo kyova olaba oli ayinza okugaa nti nze musawo mmanya nti ndofunye era mukwano gwange yakugamba that night that is the best nze naye nina sister wange ndoza olunaku ng'olwo nafunye olubuto atandika okwewulira so kati mu first week eyesooka kino kizayigooti kyaffe kasita kigamba nti ngenda kutambula kikyali wano muka ampula mu luseke kifuuka molula nga ekintu ekiringa olaba wali osazipeera n'olisalamu wakati obusigosigo bwekityo bwe kiba kiri full of cells jjukira tugambye wali cell is the building block omwana afoominga kitandise okuzimbazimba kati molula eyo era naye etwala 7 days kati kitambudde molula eyo yetambula mu luseke paka muki Nabaana mu endometrium olususu lwa Nabaana olw'omunda so nekikola kituyita implantation kati senga kiba biki ebikiyamba okutambula okuva mu luseke okujja mu Nabaana senga oluseke luno luba nga luli patent nga Farida teruli blocked nti ajja kutambula ayambibwako busiriya buno bulinga bwolaba otwoya tw'omu nnyindo nti buli we kitambula kiti nga busiriya bukyongerayo era awatali siriya kiregama kati maybe akawansi ne kasindika mpola omubiri gwonna guli moist nga bwolaba ennyindo tekala akamwa tekakala wansi tetukala n'amaaso tegakala ezo zonna mucous membrane so n'oluseke olwo omwana oyo ajja atambula nga busiri obwo bumukola amayengo atambula atuuke mu Nabaana senga aba atambula n'asanga oluseke luno nga luli blocked agenda kulegamira awo tufune kye tuyita ki ectopic pregnancy agenda kulira awo olubuto lw'omu nseke agenda kutuula awo jjukira akula twabadde mu zygote ne tufuuka molula kati yeeyongera okula naye tasobola kusukka wiikisi 8 gy'emyezi egyo ku mwezi gumu kitundu weeks 6 otandika owulira pain bw'aba yatadde mu luno olwa right otandika owulira right ono ng'akola ki ng'akuluma ogenda okukola sikaani omwana tebamulaba mu Nabaana ali mu luseke so kati bebi waffe ono bw'aba talina kyasanze kimuziyiza mu luseke atambula n'atuuka mu Nabaana bw'atuuka mu Nabaana implantinga ne tumuyitaani blastocyte eyo naye egenda kutwalanga wiiki emala efuuke embryo
weefukira embryo olwo omwana ono atandise ofominga tugenda wali abadde tafoominga nga atandise okuviiramu ddala okutondwa ng'omuntu awo kati alinga mu 10 weeks 8 to 10 emyezi ng'ebiri awo atondwa kati bw'aweza weeks 12 kye tuyita organogenesis eba eweddeko process eno okuva ku 0 paka ku 3 months tugiyita organogenesis. Lwaki tugiyita organogenesis? Nti organo kiva mu kigambo organi. Buli Farida gy'omanyi organi y'omubiri eba eformins bwongo, mawuggwe, mutima, ensigo, butaago, kawago. Process iyo olaba bw'otraga from week 1 to 40 weeks. Kati okalengera kali ka embryo kembadde nkugamba ke kali eri akasookera ddala stage kwe tuli stage kwe tuli eyo. Kati bw'aweza weeks zaffe 12 gy'emyezi 3 tumuggyako erya embryo ne tumuyita fetus. Fetus ye baby w'omu lubuto agenda kutambula n'eri erinnya paka ku 40 to 42 weeks. Bwe tunamuzaalira bwe tunamala omuzaala tumuyite baby. Kati omwana waffe ono azze mu Nabaana atudde Nabaana eno agisanza atya? Nyonjo. Endometrium eno olususu lwa Nabaana twagamba nti Nabaana waffe alinga paapaali. Nga bw'olaba epaapaali Farida ekya green kungulu ekirina kala ya carrot kye tulya ne kano ke tukolokota akabaamu obusigo. So kati kino ekya green ekikola epaapaali kungulu lwe lususu lwa Nabaana olw'ebweru. Kino ki carrot like oba ekya orange ye myometrium byebinywa bya Nabaana byebinyweza Nabaana byebicontractinga ng'omwana akula era byebireeta ebisa mu kuzaala. So kati kano mupaapaali ke tukolokota gye tuyita endometrium era ke kashedinga ng'ogenda mu period bw'okawa omwana tekavaako meaning omwana ono kwagenda okukola ki okuimplantinga kye tuyita implantation. Kali strong enough omwana okuholdinga kalungi nnyo kali sponge kali n'emisuwa mingi nnyo kakola ekirungo kya proteins kaleeta hormones progesterone ne estrogen kuba omwana bye yeetaaga. Naye senga kasanga tebiriimu Farida ogenda kubeera ne implantation bleeding ogendere ddala omiscaraging kubanga baby watudde talinaabo biki birungo mbadde nga ebirungo byekola nga nfunye olubuto nga lugudde mu luli fertilized. Kati Farida bijja kwekola senga obadde ne preconception care ng'obadde tujja tukutegeka ofune olubuto. Kati katusooke tuwumule otubulire mu bufunze mu preconception care mubaamu ki tuwumulamu kati ndowooza olaba tuzimba ogenda kutegeera abaana abnormalities basifuna at what stage to come out of her. Thank you so much for keeping it mwase mutatuline musawo Aisha Semakula twogera abaana n'obulemu oba abnormalities ezitera okubakwata nga bafoominga atulaze process omwana mwayita tugambe twogereko katono ku preconception care oteekateeka otya okufuna olubuto omwana atuuke mu system agisange ngeri clean agambye nti bw'asanga awalina okwekwata amere bulungi oba akule bulungi nga tewali bulungi omwana yaba tagenda kukula olubuto lujja kuvaamu but okuteekateeka ekifo ekyo kibe nga kiri clean and ready to hold a baby tukikola tutya? Okay, so Farida tugenda kwogera briefly ku preconception care. Ekigambo pre kitegeeza before conception pregnancy kufuna lubuto. So kati olubuto luno lukolebwa abantu babiri omwami n'omukyala. Kati Mr. X we yeegomba Farida nemukwatagana nemubeeramu nemudeetinga nemusalawo nti kati tugenda kutandika tests zaffe kuba tusuubira okuba ababiri kuba abaana bano Farida abalina abnormality bamenya so ate eriyo abnormalities zetusobola okwewala weewaawo waliwo ziri zetugambye eza genes ezo. Kati mu preconception eno ekisookera ddala Farida n'omwami we mulina okumanya muli ba blood group ki. Farida ali O plus, Mr. ali AB plus, that is okay.
blood group eno yakolebwa nti erina blood group ne ka rhesus factor kana akatafaali akagiba waggulu ka either kaba positive oba negative naye majority they have a positive rhesus. So kati Farida bw'oba positive bw'oba blood group O positive then nga Mr. ali AB positive that is okay. Naye senga Mr. aba AB positive nga Farida oli O negative. That's a rhesus factor. Egendo tuteeka egendo tu okutuwumira matu ti Farida ono tulina omukolako ekintu. Moso ebiseera ebisinga wano mu Uganda abakyala oba abawala bayingira obufumbo ng'alina kye tuyita obstetrical history amuli emabega. History gwe batera omutukweka. Era nze ngamba nnyo abakyala nti bw'oba ojja mu ddwaliro nga olina omwami by'otayagala amanye sooka ojje wekka obitubuulire because history carries 70% mu management yo Farida eyakaakati kuba history eno gye ngendo beesinga Farida oyinza obba ofunye omwami apropose nze mwagala kubeera mwenna naye ate oyinayo miscarriages. Bwe twogera miscarriages ziba spontaneous ti Farida afuna olubuto Allah abaageze wafuna olubuto ne luvaamu naye senga twogera ku criminal abortion Farida afuna olubuto oba embuto 3 ku university n'okola criminal abortion. Abortion eyo n'abaanayo yamuleka atya. So history eyo kikulu nnyo okutugamba oyinza olaba era nga zaavangamu olwa rhesus factor yo ng'olumu tewakigendera ziveemu naye zivaamu. Jjukira rhesus factor negative omwana asooka asavaivinga naye abaddako kati asooka ono gwe wajjamu meaning your body yachi yali tena realizing kati zino zonna subsequent zigenda kuba zikola ki zivaamu ate bwe ne bwoba ovudde mu lubuto ng'oli rhesus factor negative olina ofuna anti-D tutegeko olubuto oluddako luleme kuvaamu. Kati ate research eraga nti osobola n'okuwa anti-D esatu depending. Previously tubadde tuwa ku 28 weeks those are 7 months ne tuwa immediately after birth but before the 72 hours elapse. Nti bw'omala okuzaala tuwalina kuyita nnaku 3 nga tonafuna anti-D but the earlier the better. So kati blood group ekyo nakyo kukuzaala ono ayinza ogenda n'atadda katugimuweerewo immediately. Tugikuwera mu ddwaliro. Tugikwera mu ddwaliro nti tukuyingiza leba oba theatre nga tumanyi nti anti-D yaffe kuba efukuumibwa mu fridge erina kuba under cold chain erina okuba weeri. Era bw'otandika ebisa nga tutuma omuntu. Ideal olina n'okujja mu ddwaliro ng'oli nayo bw'oba tosobola gifuna kola preparation n'omusawo akumonitoringa agikufunire ebeerewo. Bate bisoboka singa baakukebera Exactly senga baakukebera kuba Farida eriyo abakyala abajja for labor nga nti n'entoye teriiko blood group nga tagimanyi na kugimanya. Kati no waliwo najja nga yafuna bufunyi lubuto teyamanya na mwami lye yakwata so tetumanyi mwami ali mwami yani. So kwegamba ebyo byonna naye kati twogera ku bantu nga beetegese omwami waali n'omukyala kyandibadde beta ne tukola blood group bubo rhesus factor babutulaga. So waliwo abalina negative waliwo abalina positive. So positive ono abeera mu bulungi nnyo naye negative ono omubiri gukirabanga foreign body gutandika okukirwanyisa buli we kikirwanyisa kivaamu naye bwe muwamu anti-D ng'anywera so ekyo kiri mu preconception tests. Secondly tuba tulina okukola genetic tests. Malwaliro matono nnyo agakola genetic tests. Farida nga bwe nakuwadde package eri nti tulina akatafaali kalimu chromosome kalimu ne genes. Kati chromosome zino bwe butonde bw'omuntu asooka afune the other uniqueness kubanga chromosome zino Farida kati gw'omukyala exactly gw'omukyala olina XX omwami alina XY. Kyova olaba nina kapo yange baakazaala omwana owokutaano muwala naye omusajja kati yabikaminze bita nti ayagala mulenzi ne mugamba gwokola ki gwotukasukira X. So kati bwe tulaba Farida alina XX Mr alina XY. Farida bw'onooleeta X ku mulundi guno Mr n'aleeta Y XY oyo mulenzi bw'onooleeta X Mr n'aleeta X oyo mwana muwala. So chromosome ezo mu genetical tests tulaba chromosome zizo ziri normal Farida
ziri kuba X ebera bweti kana akagulu ka X ne kano buli bulungi, are they normally formed? Kubanga eriyo condition gye tuyita Turner syndrome. Turner syndrome eri mu bakyala bokka. Tuna ye kisi kyennyanja. Turner syndrome, TUNERS syndrome. Ekigambo syndrome kitegeeza signs and symptoms. Wabeerawo obubonero bungi nnyo obwekutte bukole syndrome eyo. Kati Turner syndrome eno omukyala Farida tutugambe tuba ne X2 naye oba n'emu. Instead of 2, it's abnormal, right? It's very abnormal. Farida togenda kuba na mwana ali normal. Nze ekyo nakirabako ewaffe omukyala yajja nga alina history ya 5 miscarriages naye nga miscarriages ezo ziri between 3 to 4 months naye nga buli mwana gwe miscarraging ali abnormally formed, meaning XNM temala kutuwa mwana ekyazikozesa ebbiri nti zino eno X esooka erina 23 ne X esooka erina 23, so they work hand in hand. It's a pair function, teyina kubeemu. So omukyalo oyo we cancelled her. Ate yo Turner syndrome eri mu bakyala bokka. Okay. Yes. So eyo nayo tosobola gizuula. Era omukyalo oyo bwe twakola tests ne tuziddiŋŋana bwe tuzuulira nti alina Turner syndrome. Bw'atyo bwe yazaalibwa. Tewaliyo bantu bazaalibwa nga tebalina chromosome yonna. Abo X nga talinaako n'emu. Abasinga balina emu, abamu balina emu, abalina omu balina 2, then ate wali abalina 3. Obanga oli alina 2 naye nga akagulu ka X akamu tekafoominga nga kali abnormal formed nga bw'onolaba omugulu omulema. So kati ezo chromosome abnormalities nazo tuzizuula tukoze genetical. Kati afunye 3 yakola atya? Kati 3 ezo yagenda okutuwa Down syndrome. Yebe bana bazaala ne omwana nga alina obugalo obuntu obuli extra kuba kati ne Down syndrome is an extra chromosome netandika forming omwana asobola okujja n'abeera formed nga gino emikono tegiriiko kati nga tuno otugala ate twerippye kuno ku kibegabega nga ali very funny. So kati era ezo chromosomes zize ezigenda otuwa dwarfism, so kirungi nnyo netukola ezo genetical tests. Bwe tumala okukola genetical tests omukyala ono history we ali atya, is she drug abuser? Farida eriyo abakyala abanywera ddala amayirungi abanywa omwenge n'essigala n'enjaga. So drugs ezo tuzaba nti they cross the placenta barrier, zicrossinga ekitanyi kya baby ne kimutuukako. Jjukira alimu eri stage ya organogenesis emyezi 3 egisooka, kati ate mubiri asanzeemu effects ezo zigenda mujjako. So we take the history, bw'onoogitukweka it's you to suffer the consequences. Then mu preconceptual care tuyinamu folic intake. Farida folic kati tetuli mwezi gwa 7 gunaatera okuggwako. Farida omwaka guno twetegeka tufune olubuto. Tuyina Betty fe abali wano abatulaba abatulaba bebali so kati buli kufa abali wano n'abeeyo abatulaba abeetegeka okufuna olubuto. It's that time to start folic acid. There is no tomorrow for folic acid. Kasita okireeta mu bwongo nti njagala mwana ne bwe giba ebiri talina kibi, wabula ekyo ekirungo tukyetaaga mu mubiri nti senga okonsivinga olubuto ekirungo eky'omwana ono kijja mwetaaga kuba folic acid yagenda otutondera kye tuyita neurotube. Neurotube eno erimu akawanga, erimu obwongo, erimu enkizi. Enkizi okuviira ddala wano ku neeki paka eno ku kagumba kakabina wootuulira enkizi weekoma. Senga enkizi eno enaagaana ofoominga ze ziri abnormalities zetugenda okulaba. Mwana abeere ne spinal bifida omutwe eminene. So tulaba nti because amagumba ago manafu tegafoominga, ekirungo kyali tekimala ate mubiri n'asangamu drugs. So tulaba nti preconceptual care eno teriimu nnyo bingi naye erimu tests zetukola ate era eziri important. Genetical tests eno yegenda otulaga Farida alina akalandira ka albino.
omukyala yagamba bwe bamuleetera bwe yamala ozaani bamulaga bati bebe nga albino yazirika n'amala mukoma ennaku ezo 3 so senga yakola kiri kikuyamba fine albino ono tosobola mu preventinga naye bwajja oba okisuubira so Farida bye biri mu preconception care betulina okumanya tulina n'okuscreeninga maama ku infections zino ezicrossing ekitanyi kuba nazo tuziraba zirina engeri gye zideforming omwana twazikazaako ne tuziyita torch ezo nazo ziri mu preconception care ekitanyi kibaawo nga sinafuna lubuto no kati senga ofuna olubuto ekitanyi kiforminga ku 6 weeks that is 1 month and a half kiba kiweddeyo placenta eba emaze oforminga ng'egenda kutandika okuwa bebe ebiriisa emuwa omusaayi glucose ne nutrients so kati ekitanyi kino bwe kisanga mu kuba mulimu infections ezitagenderawo kati Farida senga tetwascreeninga kabootongo mu preconception olaba bwabeeramu because kabootongo bwe bulwadde obukula empola busobola obbeeramu omwaka ng'abaddemu ng'akuluma kati omwana ono n'ayingiramu nga ne kabotongo mwali akawuka ka kabotongo ne kakurosinga ekitanyi ne kagenda ku mwana omwana aba yakazaalibwa omubiri gwonna ne gukuba amabwa okiraba ate eriyo ne kabotongo w'amagumba ne aleeta deformity ku magumba g'omwana si byangu byo waliwo deformities ezijja nga zo tetuziinaako any control. Yes, any control. Farida basically so tuzeko causes oba tugende ku so identifying as janga teziri explainable kakati Farida muzino namunywa nakola test zange zonna before then omwana najjanga shock so mu abnormalities zino mulimu kye bayita fetal abnormalities ekigambo fetal kya Luzungu kitegeeza ekintu ekiri severe oba ekibi ennyo nga bono ogamba it has been a fatal accident nti ebadde mbi nnyo so mulimu Farida nga abnormality tetuzirinaako magezi ng'ate era n'omubiri gugenda kizuula nti mwe ebbebi ali abnormal ng'omubiri gumuwabye omwana bye yeetaaga naye ng'omwana atabitwala nga kati nga bwe tulaba anasefali bino ebintu beti yaganye ebimu bitulaga naga bijja kutiisa bamaama baffe aba planning ofuna olubuto n'abaluyina already kuba kati Farida bw'olaba ekifaananyi kya anasefali ye condition nga brain ne skull they didn't form ng'omwana yaforminga n'akoma muno mu nsengo kino tekiriiko talina mutwe yaforminga akalevu kano ne kaforminga n'amatama gano ekitundu n'ennyindo n'amaaso talina yaforminga ennyindo n'amaaso kwebiri kano tekaliiko so brain ne skull biba bikola ki biba bimisenga nze keesi eyo Farida naakalaba keesi egyo mu bbanga lye mmaze mu buzaalisa myaka 10 naye nala akalaba anasefali keesi ogiraba nti yiino egyo nga yakula ne bamuzaala omwana teyakula omukyala yajja nga olubuto lwa myezi 7 n'aŋŋamba musawo nzize njagala kukola ku sikaani omwana ono muwulira takyekyusa bulungi Farida era akabonero akatulaga nti you have abnormal baby tatambula nga mwana ali nomo ogenda asobola otwalina ku bbiri nga asirise kuba naye omubiri gwe ebimu tebikola ki tebiriiko tugenda okukola sikaani ng'omwana omutwe teguliiko ye yali yatondwa ng'akalevu kaliko kitundu this part is not there it's not there naye nga oba olaba wali olabyeko ebintu kasooli afuna ebintuntu so ebyo ebintu twabityanga nnyo ng'oyungiza kasooli n'abaako ebinyamanyama ekimugjaku ku ngulu bwe kuti so kati ekyo kiba kirabika bubi nnyo nga kyekiri ku mutwe si kyekyo betu oba osobola tulage ku kifaananyi kya nasefali kyenasoose okuweereza obwongo tebuliiko batugambe tebasobola kijja kutiisa so ekintu ekyo Farida oli bwajja era omukyala ne tumugamba nti ne tukola ne 3D scanning era kyekyo mwana talina bwongo mwana survival rate eri very poor so kati Farida yebeera fato nnyo era waayitawo nooza 1 week kuba nyazaala we yamugamba abaana bangi be bazaala n'obulemu ajja kubeerawo but we sat the lady ne tumugamba mwana ono talina bulamu n'addayo ebusi waayitawo 2 weeks
ebisa ne bimuluma omubiri gukiwanda kisiizinze kifudde omubiri gulina okwekolako n'agenda mu ddwaliro ne bakola ki ne bakimugyamu. So kati anasefali eyo wabeerawo ne condition Farida ng'erina anasefali erina severe spinal bifida. Nafunye kapo yange okuva mu diaspora ne bajja era nga nabo balina KCM anasefali spinal bifida omwana alina ne meningocele. What is that now? Kati meningocele era nayo condition eri ku spinal bifida. Kati spinal bifida wabaawo ekituli ne kijja kikola oguntu bwe gutyo ogwetolovu nga gulimu amazzi. Kati ng'ate guliko embubi ezibikka obwongo. Eyo meningocele kiruda ku mutwe ku mugongo ku nkizi. Kati ng'omwana alina spinal bifida ne meningocele. Kati spinal bifida jjukira kyo kituli ku nkizi naye ng'ate alinako n'ekizimba ekirimu amazzi nga ne gana amagulu gatunudde eno bwe gati ng'emikono gino short stature kuba yabadde around 6 months ng'omukono mutono ku age ye yeki eyo gundi meningocele yeyo. So kati olabanga omwana talina bulamu tagenda kusurvivinga naye nga yabadde akyali mulamu naye nga era fetal heart egenda esiizinga. Kati awo ne twebuuza nebuuza ne ku basheyi kuba basheyi bange era nabo ne batugamba nti obusiraamu bwatuwa ebbeetu abasawo nti senga oweeyinga n'oteeka ku minzaani ng'omwana ono talina bulamu obanga agenda teeka obulamu bwa maama mu matigga obusiraamu bwakkiriza omwana oyo abasawo babeere nga bakola ki bamugyamu kye tuyita therapeutic termination naye nga tekinnakolebwa maama taata balina okusayininga nga waliwo ne witness omulala 3 signatures zetwetaaga. So ekintu ekyo tuba tukola ki tuba tukijjamu ng'abasawo bamaze otuula ku tebo n'abazadde b'oyo omwana kuba omwana oyo aba tagenda kola ki kukula. Kati tulaba nti abnormalities ezo zonna zisinga kuba ku system gye tuyita central nervous system erimu obwongo olwa follicle. Chovola I stress, I educate my women nembagamba ne folic mulungi nnyo chovola nze mbagamba mumire bed time. Buleetamuko ku nnozi okwagala okukosindukiriza emmeeme kyokola tobumira misana bumire kiro weebake ate bw'otegeera nti olufunye don't miss a single day. Ate era jangu mu ddwaliro tulabe because at 12 weeks omwana ono atondeddwa. Kati scan zina high resolution 3D zajja 4D gye ziri Farida omwana ne bwana bane tunnamagala otutini bwe tuti 3D 4D egenda kirolinga out egenda kulaba embubi z'obwongo obwo zisimbiddwa zitya ziri zitya obwongo bw'omwana buli butya alina Down syndrome alina ki so the earlier the better. Kuba ne hydrocephalus zirimu ebika eriyo eziri mild eriyo eziri severe. Severe ye yetandiko zimbira munda wanje mwatengena kubuuza bonna bavaayo nga bazimbye oba waliwo abazimbye waliyo kati ngoyo gwe nagamba ekutwakozeeko omwana yabadde ng'olwedde omutwe munene even on ultrasound scan tajja nakusobola musindika nga tajja ate olaba era yatutawaanyizaamu ku 6 months ng'omutwe teguyita bweyabadde severely abnormal. Omwana yadde ne gross abnormality nga nnyingi nnyo era nze ngamba n'abaana abali ku byeyo bw'oba eyo mu biyumba ng'opulaninga ofuna olubuto bw'oba tolina access ku folic acid mutumye kuba kati eriyo ezo companies ezikola ki ezitransporting emigugu amadagala biki mutumye bakuleeterenga wa 4 months obeere ng'omira. Tetusobola mulya mu bintu bye tulya tusobola mulya kati Farida bwe tuba tulaba emmere ezirimu ennyo folic acid ensujju ng'ogiridde n'ekikuta kye green leafy vegetables buli vegetable buli ya kiragala ky'omanyi ng'osobola okirya nga si kibi kirye kirimu nnyo then grains peas kawooyi emmere ovacado micungwa homemade juice cornflakes byonna naye olina kuba for you to get ekirungo ekyetaagisa okukola ku bintu olina kuba ng'obiridde nnyo which is hard naye Farida teri hard nga it's planned. That is why
abamu tufundako ne tumira akaweke anti kati kana akaweke ko tuketaaga naye ate okwongeza supplementation ya folic tulina okuba nga tugasseeko emmere eyo kati Farida buli muntu asobola ofuna over ebijanjalo is the day to day source at home kasooli akawunga so tubeere nga tubirya mukene tubeere nga tubirya twewale bwe tuba tusobola preventing ekyo ekintu tubeere nga tukyewala conditions ezitali preventable eziri genetical Farida bweba yakalandira kannamagoya namagoyo ojja muzaala akaba kasiko cell era omukyala namusanze ng'alina tunnamagoyas ne normal baby naye ng'omukulu wa 10 years alina owa 7 n'ow'emyaka 4 naye ku 10 bwe yamala okuzzaako n'owa 7 yayagala nnyo azzeeko mangu abike namagoyo ono naye ate Mukama era n'amuwa namagoyo owokubiri naye ng'ate ono omukulu ali severe ali nnyo albino kubanga eri ali severe n'ali mild kubanga bagamba albinism kwe kuba nti omuntu alina little melanin obanga totally there is no melanin. Yes, pigmentation ene ya black enekola ne ku maaso n'enviiri kyovula era bw'olaba namagoyo olaba skin obuuso bwo obukowekowe bwonna bweru n'obuviiri naye kye neebaziza ku mukyalo oli nti yabadde alabirira abaana be yamala n'akikkiriza nga basibye dreads bazze ku swimming ate nga birabika bulungi so kye ngamba abazadde nti ne bw'ozaala omwana ow'obulemu omwana oyo musembeze it's you to make him or her feel a child mu banne of course eyo stigma ebaamu mu masomero wakati oyinza osanga essomero erimu abaana 5 nga namagoya zirimu ezo 2 nti abaana bajja sooka bamutunuulire for the first 2 weeks ya term bweneggwako bajja mumanyira nti Aisha bwatyo Aisha is brown nabadde n'abaana bange ne bagamba nti mami we've seen an Indian child katulaba nti yo omwana omuto amuyita Indian amanyi muyindi so kati gwe maama gw'olina okubeererawo bano abaana ate ekirala bwe bagamba nti kubanga eriyo scan eziraba albino bwe baga nti olina albino don't abort ojjadde ojjamu ate Mukama akuwe twins nga ba albino abeera normal child nze Farida mbeera na albino nesibeera na Down syndrome mbeera na albino nesibeera na sickle ali nomo nnyo just color ate kasita omanya kyayagala sita omanya creams z'olina omusiiga how to protect her eyes from sunlight oba omumaze so n'obutamusalako nviiri kuba enviiri zino nazo bakosebwa nnyo omusana kubanga melanin ono atuyamba omusana guno obutafuna direct sunlight so kati ezo genetical causes ezo nti dwarfism Farida bw'obaayo ne gene ya dwarfism ejja kwolekera mwana wali olabyeko abazadde abawanvu ne bazaala dwarfism gw'olowooza kiva ku ki omwana ono takolebwa maama na taata genes zokka nga bwe twagambye nti gene za basic heredity unity esobola etambula okuva ku parent to the offsprings bwe bagamba offsprings abaddako abaana abazzukulu n'abaliwerekera abazzukulu so teweraba ng'oli nomo n'ogamba abaana bagenda kubeera nomo obutafaali obwo we need to appreciate ne tugamba kino bwe kiri obutafaali bwange Farida sigenda bukyusa muzadde dwarfism mumpi ate omulala osanga anaakola ki anaabeera nomo basiklazi kati sikila ono kati neno sickling test tulina ogirulinga ali mu prenatal kati Farida bw'oba nomo ng'omwami ali carrier mugenda kuzaala ba carriers mujja baamu ne ba carrier in fact abaana bammwe abasinga bagenda kuba ba carriers bwe mbanga siinamu nga tolina kati no mesta nga carrier embale nga abazaala bali nomo mugenda kuzaala nomo ne carrier because oli alinamu akalandira ka carrier kati ate Farida carrier ne carrier mugenda kuzaala carrier ate musobola ozaala sickler yes kati sickler mugenda kuzaala sicklers no doubt
kachovola baneno premarital counseling nkulu senga kapo kuberi yo mwami nga wa sickle cell omuchala career mwami nagamba nzamuke with Farida we are getting married naye mwino bayisa mwe yo counseling ne mbabulira repercussions ne mbabulira nti sickle ne career mugenda kufuna offsprings with nti bwe kijja baba bakoze eki bakiyingidde naye ate baba balowooza bajja kikwata paka ekibatuukako tekyali kyangu kituufu naye ate bwe tulaba wano setting yaffe mu Uganda Farida omukyala kasitaazaala sikla jukira mu eno fe preconception yaffe wano e Uganda Farida musiimye tugende for HIV yokka gye basaba abamu ne bongerako ne kabootongo ne urinary cyst naye ate basics bakoze eki bazeerabidde blood group bagireseyo sikosero bagireseyo genetic testing bakoze eki bagirese ate nga byebigendo bamenya kati wano omukyala bwazaala sikosero ne bwaba carrier ng'omwami yeesikamu bwe yeesikamu n'agenda ewa Betty ate ne Betty n'amuzaala kati awo n'agamba ndabika nze niko obuzibu ate nayagala okudda ne wa Farida gye yasookedde Farida n'amuddamu okiraba nti kati gwe omwami gw'otambula n'akalandira ako tuula wamu muzaale abaana bammwe mulabe mubalabiridde mutya because sikla muzibu wa kulabirira naye kumanya nti kati agenda mu crisis bubonero ki obutulaga nti agenda mu crisis naawe maama ne taata mulina okumanya nti omwana waffe gwe tuzadde omwana waffe kati obubonero bututwala mu crisis omusaayi gukendeera omanya wa wookeberera nti kati becoming anemic mulina okugaba omusaayi ng'abazadde musobole okuba ne kaadi gye mugenda okukolerako blood transfusion kono omwana alright katugende ndowooza tuwummule mu katono nnyo tukomewo bingi ebikyalina okwogerwako tobaawo. Well, thank you so much for keeping it. Mwasize mutia tuchagena maso. Kajambo to everybody watching us live. Tuliku Spark TV, tuliku NTV, tuliku Facebook, that is NTV Mwasize mutia, the page, and YouTube, the channel is NTV. Akawungeezi tulina musawo Aisha twogera ku bulemu abaana bwe bafunanga batondebwa. Yagambye omwana organs zonna by the 3rd month mu lubuto ziba ziformize. After that kuba kukula kwa organs ezo later in the 3rd trimester nezibanga ziteeka ku mubiri kugeja paka omwana nga ali ready to go out and survive on their own. So after that tewali any other deformity eyinza kujja kuba zinza okuforminga ne along the way nebisobola. Kakati Farida tubadde tuleseyo za abnormalities nga 2 ku central nervous system 101 oba akawanga obwongo n'enkizi eyo tugite tugende ku system endala. So kati waliwo condition gye bayita microcephaly. Microcephaly Farida omwana atondeddwa naye akatoka ttini nkalaba waliwo gayo yagenda viral kugundi ku internet nga kati bafaananyanga kamanki era mbadde nina kugamba nti omwana oyo bw'omutunuulira mu face aba afaananamu akakima. Tetuvumye naye ye structure gyabeeramu naye nga muntu eno body structures they are okay naye ayina ka microcephaly akatwe it's very small compared to other body parts eyo nayo kweri era naye eri ku genes ne chromosome abnormalities. Then ate wabeerawo macro ebyo ebigambo bibiri microcephaly katini then macro munene naye teguli mu mazzi. It's a normal head. Aibo otera nolaba eryo n'abantu n'omulaba nga omutwe munene compared to the body. Bone era batera okugamba nti omutwe gwa taata we. It's not the same as hydrocephalus. No, it's not the same. Hydrocephalus, the word hydro, water. Hydrocephalus munene due to the accumulation of the cerebrospinal fluid. Omutwe ne guzimba olw'amazzi naye nga gubadde mu normal shape ne guzimba olw'okuba nti waliwo leakage somewhere waliwo ekituli ekitafoominga omutwe ogw'amazzi galina gakola ki gazimba. Era ogenda olaba omwana oyo alina hydrocephalus nga ensundwo ebiseera ebisinga eba nkalu
obanga mulimu otuzzi tutono erikinga meaning amazzi ago mu kifo ky'okubeera amazzi ago aga bebi n'agali ku nkezi gaba gatambula mu motion nga gy'oba olujegere lw'eggaali nti kati wabeerawo leakage wonna gava mu eno circular motion kati ne gatandika okufuluma bwe gafuluma gagenda mu mutwe naye ng'omutwe ogwo gubadde nnomo naye ne guzimba olw'amazzi ago naye ono omutwe guba abnormally formed ne gaggwa structure ennene naye nga ali nnomo nga buli kimu ekimuliko kinene kiri nnomo naye ng'omutwe gususse ku parts endala era abaana abo abasinga tebakola ki tebabasindika batuteereddeyo ka bebi tebabasindika tali nnomo era bw'olaba head circumference olaba nti nneneko newborn so bwe tumala okulaba eyo cerebrospinal fluid central nervous system farida tukka wano ne tugenda ku digestive before digestive katwogere kwano ku chest wano ku chest wetusanga omutima tulinamu ezo congenital heart defects oba congenital birth defects so kati ezo problems omutima shape yagwo tumanyi n'ogukuba ku bupapula omutima nga bwe gwakula bwe guti so omutima ogwo gulina chambers bbiri waggulu ze tuyita atrium then zirina chambers wansi ze tuyita ventricles era kuliko right ne left kati waliwo problem gye tuyita ventricular septal defect nti ventricular kiva mu ventricle kye kitundu ky'omutima ekyawansi kirina right ne left naye zirina septum ke kano nga bwolaba kano akagatta ennyindo so ke kagatta left ku right kati eyo ventricular septal defect awawula right ne left ventricle awo wakati kwako akabubi akagatta wabaawo ekituli meaning omusaayi oguva eno ku right guyingira mu left ogenda okulaba akaana kyekyo bakituteereddeyo ogenda okulaba akaana kassa bubi omwana takula becoming anemic obugalo bufuuka bwa blue obumwa bufuuka bwa blue kubanga omusaayi ogulimu oxygen gwegasse ne deoxygenated blood n'ogulimu carbon dioxide omungi olw'ekituli ekyo kaako wansi ka araka akawansi olaba bwe kasalizaawo ziri valves kati awo wansi waliwo right ventricle ne left kati wakati awo wali septum ng'akayindo kano akagatta ke kabeera k'ekituli meaning omusaayi gweno n'ogweno gukola ki wegatta ekyo nakyo era ebimu ku kibulaga omwana abatakula omusaayi guba gumuggwamu mangu afuuka wa blue lwaki afuuka wa blue nti oxygen mutono kuba omusaayi ogulimu carbon dioxide gwegasse n'ogwa oxygen kati oxygen naaba nga akendeera kati era ne tubeera ne arterial septal defect tugambye atrium ye paati y'omutima eyawaggulu era erina left ne septum arterial septal defect kati eyo septum era naye eriko ki ekituli era omusaayi guba gukola ki gwemixinga then ne tubeera ne condition endala tugiyita coarctation of the aorta aorta gwe musuwa omunene emisuwa giri ebiri eminene egitambuza omusaayi mu mutima pulmonary artery ne aorta so kati coarctation of the aorta gwe musuwa omunene ogujja omusaayi ku mutima ne gutwala mu other body parts so kati gubeera kone narrow bwe gubanga gujja kuba tube bwe guti kati paati emu efunda ne gutuukawo nga tegulina bwe guyitanga gwewaganya eyo nayo problemu kano okalaba kathrivinga kakula mpola kako kuyiyo kako bagitulaze kaba kalwana bambi so guba gwaba gwanarrowinga jukira aorta ejjayo omusaayi ogulimu oxygen egutwale ku other parts kati ate eno twetaaga bw'oba tolina musaayi osanyalala obwongo ojja kugwofeintinge so kati imagine that newborn ng'ali mu mbeera bwetyo kyova olaba era abo abaana balina problem z'omutima tuzirulingirawo mu bbanga lino 6 months onda okulaba omwana assa bubi ate abazadde tulabe nnyo because shape y'omutima eri ku bbeere erya right ebbeere erya right emabega w'ebbeere left kwe kuli omutima so emabega w'ebbeere omutima we guli omwana baba ne problemu y'omutima kubeera awo waba wa pulsatinga nga wali visible olaba wakuba wati omwana aba akula kitono milestones kwayatuulira kwayavulira biba bitono buli ssaawa aba wa bbulu
olumu aba ayinza n'okulya ebintu nga bikola ki nga bikomawo beera ng'omutwala mu ddwaliro bamukebere kati ezo ze zimu ku z'omutima eziri komoni. Waliwo na bebi gwe nalabako nga omutima gulinga oguli out oba kabubi oba lususu oba gwakulira kumpi nnyo. Kaakati era waliyo eyo n'eyo condition nti nga bwe mugambye nti omutima guli mabega wa bbeere mu thoracic cavity, embiriizi zino zigubikka zitiye, so kati organs ezo zonna zirina akabubi ke tuyita peritoneum. Kati bwe wabeerawo absence of peritoneum, ebirungo biri bye twagambye ebifoominga omwana byabadde tebimala, akabubi ako kajja kuba nga akaveera nga kali very transparent, kabeeraawo nga bw'otunula bw'oti olaba n'omutima gukola guti. But those are very rare cases. Olumu omwana n'azaalibwa ng'omutima guli nga guli mega nga omutima gwo nga gwo guzimbye mu shape kuba omutima era gulinga fist yaffe guli mu shape ng'eya Nabaana, so naye nga kati gwo munene gulinga half kilo, eyo nayo abnormality era yolaba ekifuba ku left kiba kizimbye. So kati bwe tumala emitima egyo, emitima abo abaana ebiseera ebisinga tuba referringa mu Heart Institute ne bakola ECG echo ne barulinga where the problem is. Era majority of the heart problems they go under surgery. Ze tutakolera wano zo batandise zikola naye majority they are not operated from here. Bwe tumala tukka wano ku abdominal cavity oba ku lubuto, ekisookera ddala tulina esophageal atresia. Esophageal kiva mu kigambo esophagus. Esophagus ke ye tube egatta omumwa ku lubuto. Kati senga tube eyo eba ezibikidde, ekyo kyangu nnyo, ekyo tukirabira nawo ng'omwana yakazaalibwa. Tukataddeko tekalina mabeere, thadidde amabeere gazze, omwana buli kyayonka kidda. Meaning esophagus erina wali blocked. Tekkiriza amata gano genda mu lubuto, kikoma no ku blockage ne gadda. Buli saaba abooga yeegoga nga tebikkiriza kukka. That child will go under operation ne bazibukula ka atresia ako ne biba ng'omwana byanywa bikola ki? Eyo ndooza yakwanguyira. Anti kyengambye nti tugirulinga immediately. Kyova olaba omuzaalisa oba omusawo yenna oba keyateeka oba naawe maama omwana ono bwe tumuteekako, because tubagamba the more the baby sucks the more milk it is produced. So buli lwayonka amabere geeyongera, second to third day amabere gaba gatandise, laba omwana amabere ganywa gagenda oba gadda, waliwo okudda nga kkuse naye nga agasoose gagenzeeyo. So ezo tuzirolinga mangu nnyo 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 ne tubeera nga tuzirectifyinga. Then endala waliwo condition gye bayita ectophalus. Ectophalus ebyenda biba bweru, eyo etiisa nnyo nnyo nnyo. Ectophalus etiisa Farida, eyo nagiraba ndi mu training siddangamu giraba ebyenda byonna. Kati eyo ectophalus ngalinga talina lususu lubikka wano, exactly nga peritoneum teriiko. That baby will die in the first 10 minutes. Tebasobola mutaasa talina Farida olubi bagenda ddujjawo olubikka ebyenda ebyo biba openi. Kati ate newabeerawo hash springs disease, basobola okiraba mu scan kasena basobola kyova olaba nze I advocate for ultrasound scans. Mother scans tezirina kyezikola mwana. Bwe tulaba kozezza fetal abnormality, ekintu ekireeta abnormality ku mwana, they are the x-ray radiations. Ate era x-ray radiations ebyo tuba Farida ofunye accident omenyese bw'oba lubuto, era you have to inform them. Balina gadgets ze bakuwa n'oyambala. Kyova olaba abakolayo tebafuna problem because baba protected. Era bateekako nti pregnant women are not allowed inside. Kati osobola okuba lubuto n'ofuna lap mu bbeere nga by all means twetaaga mammogram, kubanga lap eyo tuba tulina ogiraba eri etya etulidde misuwa ki nga twetaaga. So it's better for you to inform the radiographer nti I'm pregnant, oba no informing a doctor wa requesting for that mammogram x-ray oba any kind of x-ray, babeere nga bakuprotectinga kubanga radiations ezo senga zituuka ku mwana, they are very strong for that baby inside. Naye these ultrasound scan tests, tuzita tests, they are ultraviolet rays, tezirina problem yonna ku mwana.
Fe tulina bamaama betu monitoring the Farida from day one nga every week. Yes. Tezirina buzibu. Zino x-ray oba oyingiddemu CT scan x-ray oyingiddemu wenna CT eyo gye weebakamu wenna bwoti ezo ze ziyinza okuleeta problem kuki ku mwana naye ezo tezirina so eyo exophalas esobola olabikira ku scan kubanga ku scan bajja labanga ebyenda bizannya nga tebiina kibibisse naye wali wabeerawo peritoneum olususu luno olw'olubuto nga balaba lukoze eki lufissa omwana akola ki oyo wa condition ebyenda tulaba severity omwana oyo aba talina bulamu era exophalas naye egwa mu fetal abnormality mu abnormalities ezo eziri very very severe so exophalas eyo etera na kujja nga n'ekkundi lya baby libikiddwa ng'oliraba liri omwo munda mu byenda so newabeerawo Hirschsprung's disease. Hirschsprung's disease eno large intestine evaayo ene mbadde nyina saba beti naye yakitiisa so obwenda guno ogunene gufuluma bwe guti wansi w'ekkundi oyo aba ajjasanga obuzimu mu kukola pupu nayo oyo peritoneum ebaayo naye nga kyo kiina wewe gifulumidde bwe kityo so oyo agenda under surgery ne babeera nga bakirectifyinga so kati basically era ku lubuto zeezo zeezo zetulabye ebyo biforminga along the way after the first ebyo byonna biforminga in the first trimester 0 to 3 months 0 week to 12 weeks bibeera bwera nga peritoneum teriiwo eno emyezi 3 egisembayo egisooka organogenesis buli kimu ku mwana kitondwa kyova olaba omwana ow'emyezi 3.4 aba mwana era ne bwe kavaamu olabanga akagulu kwe kali akakono kazze omutwe guli fine ensingo ogiraba olubuto olulaba akakundi kwe kali odenga kaba katono ebyo byonna kyova olaba nze ngamba nnyo abakyala nti you do a scan at 4 to 6 weeks scan yo Farida egenda tulaga implantation eyo locality mwana aliriddawa nga bwe twakyogeddeko nti abamu basigalayo first trimester n'okola omwana oyo atuddewa ali ku weeks mmeka ali bulungi omutima gwe gukuba bwe tugenda mu second trimester ebyafoominga mu first trimester 0 to 3 months okuva ku 3 paka ku 6 biba bikula omwana olubuto lwesaanikira bulungi obwongo bwebisse bulungi zino limbs amagulu n'emikono biri bulungi then tukole scan ku 8.5 omwana yeebaseemu atya omwana akula atya bino ebivudde eno nga bikula ave abnormal oba normal omwana ali atya then netuddamu scan mu leba omwana alina koodi amazzi agamuliko genkanawa ali mu presentation ki kuba omwana senga abeeramu bwati that is automatic scissor omwana alina code 3 to 4 times you can't push a baby with the 3 to 4 code muba egebeera mu strangulatinga so bannaye abakyala tukole scan tezirina kyezikosa mwana wabula zituyamba okumonitoringa omwana bwe tumala digestive system Farida tugenda ku genital muno mulimu kye tuyita vaginal agenesis omwana aba atalina bukyala asobola okuba nga alakinga uterus nali mulabyeko omuwala yali she was going to make 17 naye nga tagendangako mu periods ate nga takolangako tests banaye abazadde n'abaana omwana wa 17 oba mukulu ideally omukyalo olina okugenda mu periods naye nga omwana tagenda mu periods Farida 17 omwana aba aluddewo so age wotandikira okweralikira is what 15 16 at least 15 omwana tannagenda mutwaleke wa musawo bwe bakebera nibasanga nga ali fine maybe it's a delay naye 17 walina okubaawo problem bw'oba tolina uterus you're not menstruate bw'oba tolina uterus tojja funa lubuto because eyo ye organ eri responsible ku ebyo then eyo vaginal genesis ng'omwana talina kaki bukyala ka vagina tekaliiwo waliwo okubanga it didn't form obanga kalina safe eyakaclosinga so beera okaleeta mu ddwaliro ne tulaba can we open it oba yeetaaga surgical opening
so bwe tumala ekyo tulina kye tuyita cryptochism. Cryptochism eno omwana asobola omisinga test emu nga teriimu ddala completely bw'atyo bwe yatondwa obanga eri waggulu teyadisendinga kye tuyita undescended tests era ne tuba tukola sikaani ne tulaba waweeri ne tuba nga tugissa ebeerengeka. So bwe tumala awo tulina bano be tuyita hermaphrodite ng'alina bubiri. Alina ak'omusajja n'ak'omukazi. So kati era n'oyo omwana we do tests tukola hormonal tests ne tulaba ki ekidominatinga. Farida kati omwana oyo bw'abanga muwala omwana oyo aba alina testosterone hormone nyingi nnyo ez'omusajja nga ziri mu high levels. So omwana ono zibeera nga zimuwa futures ezo ez'abalenzi. Subira wali olabye ku baana abawala nga ye characteristics ze 80% nga yali asaana kuba mulenzi ate nga naye n'akyadoptinga n'akyenyumirizaamu nga n'ennyambala yennyini ayambala mulenzi byakirenzi. Waliwo ne gwendaba ku social media yeno kati yeekuba n'eddagala hormonal therapy yayagala akyukire ddala afuuke afuuke musajja afuuke musajja. So ezo abnormalities kati ono eyo hermaphrodite it's a bit tricky because omwana balina okusooka ne bamulinda n'akula ne tulaba which part decides. Kati nga temunasalawo kiki mujjako mukajjako akalala ate kati tukajjako Farida tukateekewa mukawembwa kyokka twagala kusalawo kuba twagala kusalawo Farida tuyinza okujjako ogani ate nga yeri dominant katuba tulina olinda puberty stage anti tusalawo ne tulaba nti muwala ng'ebyomusajja tuli anti kati obuwala buno Farida tujja busalawo in puberty ti omwana agenze mu periods omwana amabeere gazze awo ne tulaba hormones ki ezidominating anti kati biri ebitadominatize ne mubikolera ki tubignoringa eyo kesi nze omanyi ntera nnyo okwogera ebintu byenalinda byeko ate bikinyanguyira nnyo kyova olaba ate bwe mba mu midwifery annyumira nnyo kuba ebisinga mbirabyeko naye hermaphrodite sigirabangako maaso ku maaso naye nga what I know nti balinda ne balaba which hormones dominate. Is it a male hormones or a female hormones of which wabirabira puberty stage. Weewabwe era waliyo n'okukola test hormones ne balaba ziriwo ezisinga obungi ziriwa naye normally bamuleka n'agenda n'adominatinga. Nze kyendowooza nti eri etali bundi tevaako bagimulekako naye eno yeba dominant. Kugamba olusi yesalirawo naye kuba muyinza ogijjako ate nemuleetera obuzibu jjukira buli ogani eba eva munda. Nga tetunayongerayo katusake majjukiza essimu ko bayinza okuyita in case they have any questions. It is 700 65 65 00 musanvu 00 65 00. So wafominga ng'amazeeyo tulindiridde okukula kwe wakati awo waliwo ekiyinza okugoinga wrong oba kizibu weekiri Farida ng'era bwe twagambye nti ebiddagala bino Farida mwino first trimester eno 0 to 3 months kyova olaba abakyala mwina okwegendereza ddagala kiri mumira kuba bwe tulaba nti most of the drugs are contraindicated mu first trimester. Eddagala erisinga lyonna liriko obuwaayiro erimu totally tetulimira eddala bagamba musawo waayina weighing risks and benefits kuba waliwo omukyala nga wa lubuto ng'eddagala lino lyerina omuyamba ku infection gy'ayina naye nga liri 50% ng'olaba okulyetaaga kwe kusinga okudamaginga omwana. That one you can give. Naye eriyo lino nga don't give according to the pregnancy category drug nga toyina ddimira kyova wano mu Uganda self medication trendinze nnyo abantu obasanga beekolera prescription ku mafamasi abamu bagajja ku ssimu abamu abasawo baaga baweereza abamu bo bennyini musawo yampa eddagala nerikola kati lye nnina okukozesa so bw'oba lubuto mukwano beera ng'olaba omusawo omutuufu abeere ng'akujjanjaba endwadde gy'olina kubanga n'eddagala
eddala erisinga licrossinga placenta barrier, licrossinga kakasengejja k'omwana ne ligenda ku mwana ne litandika okukola ki okumuleetera abnormality ezitali nti ziri genetical naye nga ziri ku drug related. Bamaama abanywa sigala n'omwenge lwaki oba osmokinga? Abakyala abamu baga nti bw'anywa bbiya omwana agenda kuba ne skin ennungi. Walagi nti omwana ajja kuba ne skin ennungi. Those are misconceptions. So tubeere nga twegendereza nnyo biki bye tuteeka mu kamwa ng'oli lubuto. Kyekisinga okukozinga the abnormalities ezijja after nga omwana amaze okutondwa ne zino radiations zetugambye omwana agenze mu x-ray radiations zemuyiseemu. Omwana maama we anywa omwenge ne sigala biki ebiyinza omutuukako? Afuna heart problems. Maka jjukira nicotine takolagana na mawuggwe, takolagana na mutima. Agenda envumbe eyasigala n'ekwata bweti mu misuwa gy'omutima n'amawuggwe ebibanga afuna problems ezo. Waliwo omusawo yagamba ekintu maama kyalidde kiyita mu processing mpanvu nnyo nnyo okutuuka ku mwana, so some effects zaayo zibeera ziziyizibwa okutuuka ku mwana. Anti kati era Farida Kyovola atutunuulira nnyo biki ebicrossinga placenta barrier. Kati drugs zirina potential. Farida bw'oba osobola okunywa omwenge ne gukujja mu mbeera ne gukuwa otulo, meaning akabubi k'omwana aka placenta kagenda gucrossinga kagende kacrossinge n'obwongo bwa baby. Ako placenta esunsula naye era kagenda kayitamu paka ku mwana n'abanga afuna that problem esobola okuba ntono naye nga weeri. Okay, ate omuntu gwe bayisiza mu x-ray what can happen? Kati what can happen, of course kati Farida radiations nti nga bw'onoogenda kati wano nzijukira mu experience ya covid kubanza I'm a victim of covid yannomako seriously ne banteeka mu city x-ray e Mulago. Ti city x-ray weebakamu wenna n'ogenda musawo agamba jjako obukomo jjako essaawa kwegamba ekyo kyokka kikutiisa nti gyendaga si walungi. So ne wejjamu nga n'engoye ozizzeewo n'oyingirayo bw'oti wenna baga teweekoona awantu. It was a worst experience for me kubanga nali siyingirangamu naye ate nga ntegeka abayingiramu. So ne baga teweekoona yakuluma nnyo teyannuma but yanteeka mu mbeera nti oba what is going to happen. Era bw'otuuka nga musawo eno ayogera nti are you hearing me? Breathe in. Kati aba alaba nti radiations ezo ziyitamu paka mu mawuggwe ego ne ziraba amawuggwe galiko obuzibu. Waliwo wali omukka wonna covid yona alidde mawuggwe kyenkana kye. So kati radiations ezo bwe ziba zisobola oyita muntu omukulu bw'atyo meaning zijja kuyitamu zituuke ku bebi oyo era basically zijja kuleeta problem ezo eziri ku organs ng'omutima ng'amawuggwe obeere nga afuna problem gasobola okuba nga ziri high. They are high radiations ne ziba nga zimuyitamu ne ziba nga zoonoona organs ezo eziri delicate ng'omutima n'amawuggwe. Tugenda kuwummulamu katono nnyo. Bwe tukomawo please try to use this break okuweereza ekibuuzo kyo. Bwe tukomawo tulabe ebibuuzo byammwe then we can conclude. Taba twesimye kuba nti okyalinaffe waliwo abuuza musawo Duonedo a treasure. Duodenal atresia. Muyise ntya? Ogezezzaako. Ne Dandy Walker malformation. Ne? Byebiki? Dandy Walker malformation. Okimanyi? Malformation sikimanyi. Okay. Kati eri duodenal yeki. So duodenal atresia kiraga nti duodenum nga bwe twagambye nti esophageal atresia nti ku esophagus wabaawo blockage nga omwana byalya tebikola kye tebigenda. Ate era tulaba duodenum kitundu ku lubuto era nakyo bwe tugamba nti duodenal atresia era nayo paati eya duodenum era eri ku paati ya lubuto era eri blocked. So it's also congenital malformation eri mu lubuto nti n'omwana byalidde biba tebikola ki biba tebitambula. Okay. Nabuuza at what point deformities can be detected? Is there a possibility that the scans can miss seeing the abnormalities? Tuli ku bunkenke.
no kati ngera bwe twagambye nti first 3 months omwana aba afoominga kyovula twetaaga scanning nga first trimester eweddeko around 4 months or 16 weeks tuba tulina okukola scan ne tulaba organogenesis yaffe yali fine ebintu byonna byatondwa. There are scans which can detect all those tusobola zidetectinga weewaawo waliwo abnormalities ezitasobola kulaba nga tujja ziraba ng'omwana azaalibwa. Kati nga Farida omwana ocular abnormalities Farida scan tesobola tulaga nti omwana ono muzibe kuba ebiseera ebisinga okola scan baba bati they rarely open their eyes intra-abdominal nga bakyali munda mu Nabaana hearing ebyo sight ebyo bijja after kyovula tugamba nnyo nti maama beera inquisitive nnyo twabasomesa ku milestones omwana kikyakola particular month bw'olaba amisinze wabeerawo karenje ako naye bw'olaba kasusse mwazaalira kumu ne neighbor oli akola bino ono tannakola bw'omutambuliza bw'oti engalo takutunuulira omuleetedde bright colors omwana obeera ng'omutwale w'omusawo abeere ng'amukebera. Okay. Good morning. I gave birth to a baby girl. She's now 5 years old. I just discovered that her private parts are blocked. There is a small hole for Susu. Took her to the hospital. They told me that I should wait for her to be 7 years to work on her, but I'm worried. A girl? 7 years? How old is the baby now? 5 years. Mulete tulabe baby obwali tulabe what we can advise, what we can do. Kirala abakyala balina okumanya nti akatuli akakola susu kanjawulo ku bukyala. Abamu abakyala bagenda ne bawuguka oba ne babeera taken up by the urethra kali waggulu w'obukyala, so akawaggulu ke kasusu akawansi w'obukyala omwana oyo aba alina okuba n'obwo obutuli. Kyova olaba muzaalisa yenna oba dokita akoze ku mukyala tubeere nga tukola quick assessment, tukola examination tulabe omwana talina bunnamagalo, omwana vagina eri formed, ensigo z'omwana zisse, so tubeere nga tulaba abnormalities ezo tubeere nga tu advising accordingly where treatment need ne tubeera nga tugye providing. Batugamba nti ensigo y'omwana omulenzi ebeera tesse eri kiri safer okugijjayo nga atanaweza myaka 2. Exactly. Kati ate ono omuwala, the earlier the better. Omuwala But the earlier the better descended, yes, as long as that baby are making the 6 months. Kuba ebiseera ebisinga ezo cold operations ezitali zino Farida nti za mutima omwana zimutadde ku bunkenke omwana alina hydrocephalus amazzi geeyongera buli ssaawa, those ones are done immediately. Kuba bwe tuba tulaba hydrocephalus amazzi ago bagatapinga bamuteeka under that drainage system tugiyita stant in the first 1 month. Banga go gaba geeyongera naye kati ezo cold case omwana bw'aba awezezza 6 months tumuoperatinga ne tugissa kyovula ne hernias because ne hernia is an abnormality. Hernia tulina ez'enjawulo, tulina umbilical hernia y'okukundi, tulina femoral hernia eri wano wansi wano kabuto, then tulina inguinal hernia eri muno wakati w'ebisambi, so ezo nazo hernia ebeera wabaawo engeri y'ekituli oganzi nezibanga ziwaganya. Exactly. Oyize n'obusawo tujje tugenda ku medical school. Montiki. Mashallah. So hernia is a weak point in an organ. Hernia mu layman's language oba muntu wa wansi oba bulijjo hernia kirelatingire ku sumbusa. Olaba Farida sumbusa ensonda bwe bazizinga bwe bati. Senga sumbusa eyo awamu teweekwata. Eri eziteekwata bwe batekutte bulungi ensonda bwetyo oba bataddeko buwunga ne butakwata kye kigenda okubaawo. Ekiri munda kyonna kawagenda fuluma omuceere gujja fuluma ennyama ejja fuluma. So kati kawo waffe n'omuceere byebyenda munda. Meaning mu kawo oyo bigenda yitamu biti, that is a weak point. Eyo ye hernia. Kyovula tulina reducible ne irreducible. Reducible yaddayo. Kyovula tumuwaamu eyo 6 months ne tulaba kati ow'okukuni tugamba maama omwana bw'akaaba bw'aseka
bw'ayayuuya bw'akolola wazimba then arelaxinga ng'ali calm oba yeebase ne tumuwayo 6 months ku 6 months n'amuleeta ne tulaba then we do the surgical procedure ne tuba nga tumuzaayo hani oyo nga we close that weak point naye addamu ebiseera ebisinga it reoccurs kyova olaba eyo point ya hani eba weak however much tugisuturinze ne tugitereeza naye era it is weak in the formation oba Dr. Kigwena kyaza sometime back ng'agamba balina technology ndoza kati aluddeoko luli yali akyali mupya kati kalinga katimba nga bwe banateeka slab ku kizimbe naye wali balina akantu ke bateekawo ne basiringira off ya technology yakyuse because kati tetukyatunga basiza olaba nga we seal them off so bwagamba okusiringa because it's a weak point nga bwe ngambye nti kafulumayo kati so if you seal here meaning tekagenda kuddamu kukola ki kufuluma naye ate the seal will become also weaker kyovola at some point so okyovola omwana we baba mulongoseza ku 6 months bwaweza nga 6 years atera okudda so omwana oyo ajja muleeta kati ndowooza ono maama kyava bamugamba takipapira omwana mwemu obudde is because talina ebitundu ebitalina ndowooza kyabyetaaza saawa eno ekyamaanyi ati kati senga tuba tulina okumanya extent is it just a sith closing the vagina oba vagina eva munda nga it's not formed awe tulina okuroyinga ne tumanya extent then we can advise naye amuleete tube tujja mukolako inshallah okay is it okay to breastfeed while pregnant very very okay kirungi nnyo maama ne bwofuna olubuto ng'omwana wa myezi 3 sigala ng'oyonsa omwana oyo bye bagamba nti amabeere gakaatuuka zimanya amabeere gajja mulwaza ate ajja kulwala nnyo nga tayonse sigala ng'oyonsa omwana wo paka lw'onoowulira nti omwana takyajja ku mubiri gwo olubuto luno lukumenye omuggyeko. Okay. I conceived my little girl when my boy was around 5 months old. I think I didn't know, but learned it later. Got pain in the pelvis on bending and out of bending, even during a walk. It later stopped after the 2nd trimester, but without medication. So what could have been the problem? Nti yafuna olubuto ng'omwana wa 5 months n'abeerawo n'afuna obulumi bungi mu pelvis area n'atagenda for check up ne biwona byokka mu 2nd trimester ne biwona byokka kati ali mu 2nd trimester nga bw'atambula bw'akutamuloka obulumi bungi. That is very dangerous. Fine bw'ofuna olubuto that low abdominal pain ebeerawo because baby are implanting naye bw'epasistinga olina ogenda mu ddwaliro because tulaba kozeza low abdominal pain nti ziba nyingi osobola okulaba nga olinamu infection osobola okulaba nga the baby is abnormal kyovola mubiri gutandika okureactinga ebyagwo so bw'ogamba mu 2nd trimester meaning ali mu 5-6 months please go to the hospital immediately balabe baby ali fine naye kati byagenda agamba it stopped later after the 2nd trimester without medication yeebuuza kyali kivudde kuki anti kyemugambye nti osobola okulaba yalinamu infection osobola okuba baby yali aimplantinga ate ebiseera ebisinga bw'oba lubuto the more you bend oleeta pain awo wansi because oba oteeka pressure ku mwana. Okay. Musao Aisha, if I only swallow pregnant care with omega-3 from the 1st month till the 9th and I don't swallow FEFO, is it okay? Yeah, it's okay. Lwakuba nti those are many nutrients. Naye bw'aba amize FIFO is iron ne kafolic akatini. So pregnant care is okay as long as 1st trimester weddeko. 1st trimester we need plain folic acid. Okay. FIFO kame mulimu iron and what? Iron ne kafolic akatini. Okay. Kati abigate after 1st trimester abigate pregnant care ne FIFO. Tetaga nnyo iron. Tabigatta bw'aba amira pregnant care abeere ku pregnant care kuba iron mwali bw'aba adda ku FIFO abeere ku FIFO eka. Omega-3 is a supplement. Okay. My son died of brain tumor, but up to now I don't know what caused it. Was it from childhood? Okay, I don't know what caused it. It was from childhood because he got jaundice when he was born.
when he was born. Mom, sorry for the loss. Naye kati brain tumors ezo bingi ebizireeta ne ziri x-ray radiations zireeta tumors because tumor they abnormal growth. The cause of abnormal growth or the cause of cancer or the cause of any growth is not known. It's not known, but they are predisposing factors. Byo byetwogeddeko sobola okumira eddagala nga ddyo ligenda crossing a brain barrier y'omwana litandika forming ebintu ebiri abnormal. Sobola mutwala mu radiations nazo ne zireeta formation yazo. So the cause of trauma can't be ruled out, but it's many causes, predisposing factors, but the actual so jaundice has nothing to do with it. Jaundice is lack of bilirubin in blood, presence of bilirubin in blood, that yellowing color. Chovola abakyala abali embuto tubagamba nnyo beeyanike mu musana gw'okumakya n'ogw'olweggulo bafune that vitamin D. Vitamin D egenda teeka mu musaayi gwabwe ekirungo kya bilirubin. Omwana oyo abeere nga afuna ekimumala aleme kubeera neyo yellow discoloration. Okay. So I have 3 miscarriages. No, so I had 3 miscarriages. It's now 3 years since it happened. What can I do to get pregnant again? Please help. Let her first come for preconception care to ruling out the cause of those miscarriages. It could be a resource factor negative, it could be a cervical incompetency. Kati nine wange gwe nasibidde ku ddwaliro bagenda mwezi mulamba. Yajja leeti nga we couldn't put a sacrilege nga tetusobola kusiba mumwa gwa Nabaana because normally tugusiba ku 12 to 13 weeks. Myezi 3 wetusibira Nabaana oyo akawita nabanga akwata omwana. Yes, a miscarriages, a previous pregnancies. Anti mu bataate baddayo ne bakola byobagaanye. So kati omukwatira okubiru ye. Asasulira omutango. Newton aguyita stupidity tax. Farida omukyalo ojja mugamba nti less activity, no sex, no bending. Why no sex? Atujukira tulina omumwa gwa Nabaana omunafu. And some men can go as far as that. So tuba tumugamba ate omwami ye omanyi abaami baffe bo bwakulabaawo ng'otambula lowooza oli mulamu. So ekisenga tubakwatira mu ddwaliro naye nga yeetaaga okujja mu ddwaliro tululinge what is the cause of those previous miscarriages. She could be having a chronic PID nga ki-infection kye kiri eyo munda. Ayinsobola okuba nga alina adhesions mu Nabaana enkovu nga mpitirivu nga this baby can't implant well. So ayina okujja we take detailed history ne tumanya embuto ezo lwaki zivaamu, then we can work on her accordingly. It's a rhesus factor. Is it too late for her to take that anti-D? Ati kati ya tumutegeka naddamu n'alufuna kubanga yali aba alina gifuna ku miscarriage eri immediately nebeeramu. So kati conceiving as we monitor the pregnancy, but after ruling out the cause of those miscarriages. Okay. Musawo omwana wange nga yeekanga nnyo ne bw'oyogera mu ddoboozi ettono yeekanga. Simanyi lwaki. Omwana yeekanga nnyo ne bw'oyogera mu ddoboozi ettono. Eriyo abantu abali weak naturally, then kisinziira mu monitoring ze kumala bbanga. How old is the child? Because age netumanya sometimes omwana baba ne mental illnesses nga buto, so bw'ojja identifying obwo problems, sometimes abeera ne heart problem ng'eri silent nga tetugimanyi because ebiseera ebisinga okwekanga kuli related to the heart. Naye kati tetumanyi age ki, tetumanya kimonitoringidde ebbanga ki, kuba omwana yenna yeekanga senga oba otaddewo noise ennene nti okubye luggi oleekaanidde gundi n'awulira. Naye bw'agaa ne bw'oba oyogera mu ddoboozi ettono yeekanga alina okuba nga alinayo some sleeping disorders, some psychiatric problem gye tulina okurolinga out. Does too much amino acid bring abnormalities in babies? Kati amino acid nga evuddewa mwezo amino acid yalwa siyo no no, is it amino acid or fluid?
fluid ono mwana mwatula siyo amniotic fluid ate badenda ba gundi badenda ba mineral kati kiringo oli banagamba nti potassium mungi mulimu ebirungo nga mubiri bimala nga bwe kyeyongera, that's an abnormality. So amniotic fluid ge mazzi agabeera mu nsundwe galina kuba nnomo nga gali awo nga gali above 7 centimeters, that fluid index. So bwe gaba gasse ekyo kituyita oligohydramnios, kyabulabe, it's an emergency. Then bwe gaba waggulu polyhydramnios, era it's an emergency kubanga gatandika okugenda gye gatalina kulaga. Nga tegakozinga abnormalities omwana. Ante era polyhydramnios ojja kulaba nga senga wabeerawo ka abnormality akalala ojja kulaba nga tuyina hydrocephalus. Senga omwana aba n'abnormality endala ate era bwe gamuyitirirako era asobola n'okufuna intrauterine fetal death, omwana n'afiira munda kubanga puulu esusse sigaalina okuba nago. Abbira. In brackets. Chovola bwaba atuuse nga gazze mangi nga lukuze, we do an emergency cesarean section. Musawa, I was not ready to get pregnant, but later found myself pregnant 4 months and 2 weeks. Then I gave birth to a baby with an abnormality on his mouth, and he was small. I'm diabetic. What could be the problem that led to that? An abnormality on his mouth, so the cleft lip. Folic. For 4 months, and then how do you understand? How do you get to know you're pregnant? I 4 months. Ask that question always, Farid. Ate era Farida ne bw'oba obadde olugenderako mu periods z'olubuto si ze zino eziri nnomo. Farida bw'oba lubuto ojja kubeerayo ne implantation bleeding, osobola othreateningamu naye lutera kuba sporting ne bleeding eyo entono, tosobola kwepaddinga throughout nonkya newepaddinga. Bannaye eriyo omukyala ajja naganze musawo olubuto nalutegedde lwa myezi 3. How? Ate nene ndowooza tugejjemu nti ninda periods za mwezi, ninda mwezi ndaba oba ndi lubuto. Once you have unprotected sex ne wayitawo weeks 2, do a pregnancy test. Do a pregnancy test omanye, tolinda nti ninda guno omwezi ndabe. Bwe gutajja, because bw'olinda ennyo even the hormones become imbalance. Ogenda olaba yeeyongeddeyo naye ate nga toli. Rule it out from there and then omanye bw'oli. So kati abnormality oba yalina cleft lip, era ze abnormality tubadde tulina okwogerako nti ebirungo ebyali birina okukola omumwa guno byali tebimala ne wajjawo ekituli. Birungo ki? Hormones nezo proteins zetwagamba eziforminga omwana nga nabaana yakatuula mu nabaana bwe biba tebimala, era ye cleft lip yaliwo the first 3 months. So taking folic can help on that. Taking folic chovola mujane mu first 3 months tubagamba nnyo bali ebintu ebirimu proteins kubanga omwana oyo aba yeetaaga body building foods, mmere ezimba mubiri. Okay. I need your help. I have a child who is 3 years old now, but he doesn't talk. I'm stressed. I don't know why. 3 years? He doesn't talk? Taina mya wadi yonaja ataringa? No. Kati abaana bwe batyo kiringa gamba nti omwana wa myaka 2 tatambula, tubadde tusobola Farida bayambira wano. Aba alina omuleeta ne tulaba. Ne tu-examininga akamwa kali katya, olulimi lwe lusituka oba terusituka. Waliwo omukyala era yaleeta omwana wa 2.5 years tayogera naye ng'alina akanyata plus. Era olwamala okukasala eddoboozi ne lijja. Ate n'atandika n'afukumuka ebigambo ebiyitirivu. Ndowooza naye ng'alaba movement y'olulimi tabadde nayo. Kyova olaba Abaganda bagamba nti oyogera nga gwe basala akanyata. So eddoboozi ne litandikirawo n'atandika okwogera. So aba alina omuleeta ne tulaba. Tulaba tayogera alina autism oba ki. Okay. If someone had an ectopic pregnancy before and there are chances for it to be avoided, are there chances for it to be avoided next time? Yeah, it depends on the cause.
kati Farida nga bwe twagambye wali nti olubuto lwaffe bwe luba luka mu Nabaana ezimu zisigalayo waggulu mu nseke naye nga ekisinga zisigazaayo blockage of the fallopian tube. Tube eyinza okuba eri blocked n'ebikyafu, esobola okuba eri blocked ne ka tumor akazimba, esobola okuba eri blocked ne ka cyst, esobola okuba nga eri blocked ne twisting ng'oluseke lwenyoola luti nga lwetaaga okukola luti okitegeera. So kati wabeerawo blockage eyo kyovula sometimes twetaaga nnyo history eno. Sometimes these things reoccur. Omuntu bw'afuna ekitopika esooka ey'okubiri etera okuddamu singa toloolinga the cause. So kati omukyala oba tannaddamu lubuto tannaddamu kufuna lubuto alina okujja ne tusooka tukola HSG heterosalpingram eyo x-ray y'enseke ne tumulaba enseke ze ziri patent or they are blocked before you conceive again. Okay, I have a 3-year-old whose breathing worries me. She breathes through her mouth mostly. Her advice. Asiza mu kamwa. Asobola okuba nga asalina seezi entono. Ali 3 years. Naye ate bamaama nammwe olumu tubeere mu klaasi. Kati 3 years asobola okuba nga alina adenitis. Adrenal glands ze butono, so kuba sinuses ntono ziri impacted. Omwana yenda talina in fact olina nakulaba nti assa mu kamwa because Farida olina ku breathing in and out nga bw'olyawo mwoyasamirako oba oteekemu omukka gufulumemu nga olina nozo congestion, olina kisenyiga kyakutte muno. Kati olwa 3 years alina okujja ENT specialist n'amulaba, ear, nose and throat, ne balaba no ennyindo ziri zitya, what is the problem. Omwana wange wa mwezi gumu naye abooga nga amaze okuyonka nabwo buba bulwadde. Nze Bizimungu Rajab kasambya mubende Rajab assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So okubooga si bulwadde naye okubooga tukiyita regurgitation. Ebiseera ebisinga omwana bw'amala okuyonka tumuteekeko wano ku kifuba tumukubeko bwe tuti tumuggyemu empewo abejjagale then yeebake lumu. Naye eriyo oli amala omuyonsa immediately n'amuteeka wansi ne yeebaka. Jjukira amata gano gakyalimu esophagus gakka ekivaamu nga bikola ki bidde okusinziira ku position gy'oba omwebasizaamu. So okubooga si bulwadde. Yogerako kanyata. Akanyata. So akanyata it's a tongue tie. Akanyata ke kano olulimi lwaffe luno lulina akantu akalukwata wansi eno. So abaana bano ebiseera ebisinga we do examination kabeerawo at birth. Eriyo kalimu grades 3. Wali akatono akawakati n'akasembayo. Akasembayo kaba katuukira ddala kungulu kuno kaba tekasobola olulimi terusituka akanyata ako nga kwe kali. So tukasala akanyata it's a minor disorder. Tukasala bulungi nnyo omwana n'atereera. Naye mwewale okatwala mu abo bajjajja mbosima bakasazisa olumuli. So tukasala n'aba nga atereera n'aba fine. Wow. Mu byonna tugezeeko okukola ekyo tusobola okukola. Please go to those tests before you get pregnant. Mira folic kaweke katono nnyo bwe kati tokawulira na ku lulimi nga kayitawo. So please do due diligence nga tetunaba ate kwe kubageza nnyo much later. Wanike namba ya musawo Aisha, get a pen, ngenda zikuwa zombi MTN na Airtel 775 51 96 and 52. Then Airtel is 070 73 16 and 35. Mukubireko in case of any questions that tofunye mukisa kuzibuuza olwaleero. She's always ready to help either through WhatsApp or direct call. Yes, nkujjukiza munnamasaka atuddeeyo ng'otulaba onyumirwa nnyo. Please, first of all, webale kulaba mwase mutya ne NTV and Spark TV.